Obunkenke wetwogera kati omukulu Peter Eleru naye ali mu kutya baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'obategeeza nti omukulu General Peter Eleru ensonga nno efuukidde ddala ensonga efuukidde ddala ey'amaanyi bukyanga yeepanka bukyanga amanyira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine alabika nga byabadde akola ate agenda kubyejjusa. Omukulu Muhoozi bukyanga amanyira banene mu magye muganda wange mukwano gwange ate Peter Eleru amugambye nze sitya biduduma era amuwadde obubaka maama nze oba wano tulaga wa mukwano gwange muganda wange nze naawe ggwe nange tetumanyi kituufu naye nga tubalinde babike ffe tuyinza obbagamba tubaagaliza buwanguzi manyi Muhoozi omanyiira naye leero baaba wakutte ku mulalu leero wamanyidde mulalu Muhoozi tuyinza okugamba naye nga tukwagaliza buwanguzi mwetwale ffe weetuli okulaba firimu gyenaggweera firimu gyenawunzikira naye ng'ebigambo byebyo omukulu Peter Eleru atadde akazito agamba atagenda kukkiriza kumanyiiribwa ate nga nange muwagira 100% omwana ono amanyiira nnyo omwana ono asusse okumanyiira abakulu mu magye ng'alowooza tewali ajja mugambako wadde okumukwatako naye leero Peter Eleru atadde akazito agambye tagenda kukkiriza kumanyiiribwa tweyanziza nnyo mukulu Peter Eleru webale kubeera ddoboozi eri abannayuganda abatya gw'ovuddeyo bannamagye bangi babatta nga basirise naye kati koyogedde at least tulabawo ekyenjawulo ekitambula tweyanziza nnyo tukusaba tutambule bwe tuti Uganda yaffe ejja kununulwa tuve mu kwetiitirira abantu bwe tunaavaamu okwetiitirira temusobola kumanya bintu bigenda maaso mu ggwanga mujja kufiira e Saudi mujja kufiira e Dubai mu bed space bajja bobo twakubanga bali balwana ekintu bakimanyi mwe mulimu tugenda sime tugenda mu kadanke tugenda kunywa bia kubanga kiteeketeeke tebaagala mukitegeere nkaddemu nkabazanyire uliriza bulungi nnyo ng'ayogera amanya mushigo mu kubaleta gavumenti ya NRM mu binza agenze mu kajigo parliament akunganya ebirowoozo ku ngingo 12 mu kajigo kano mushiga sikubategeeza nti bane bali balidde ku kibamala nga n'abaana baabwe bamatevo. My generation, we have lived a fair share of our entitlement. So our concern really should not be even about our children. Because our children are already adults. And I've mentioned this from top to other friends I have in government, as you may know. But the main concern of mine is not me or our children, it's actually the equivalent of our grandchildren. Akugambye yenga amanya Mushega abaazireta gavumenti ya Museveni buli kye baayagala mu bulamu bakifunye n'abaana baabwe buli kimu bano kye balwa nabo bakifunye n'abaana bali well off balina buli kimu naye essaawa zino beeraliikiriddeko bazzukulu baabwe banaafuna omugabo mu Uganda ku mbeera nga bwegenda mu maaso. Kati wenkugambye nti kwata embaziso obale okuva mu 10 okwate kalikuleta y'embaziso oteekeko 224 oyawuleko 1986 ojja kufuna emyaka 38 ku myaka 4. Tunuulira buli government office sector wosange yeeyita omunyankole naye nga munyarwanda ng'alina amaanyi alina ssente zitalina alina. Those are their kids. Teri TV, teri radio, teri member parliament yenna agenda kigamba kubanga they don't pay attention to details bana basajja nga boogera. Their main concern now is their grandchildren's bazzukulu baabwe bo bafunye bagaggawadde buli kimu bakirina abaana baabwe bafunye buli kimu bakirina wabula bazzukulu baabwe.
Njala kubuuza muna Uganda yenna nga sawudde mu kitundu kye kya ggwanga. You have heard clearly among the 27 members of NRM publicly, openly stated that for them as the original 27 members and those who were among the members in the 50-year master plan, for them they have gained their entitlements and their children. But right now, they are worried about their grandkids or children. So, I'm here to ask you, what about you, my fellow poor Ugandan? From Buganda, from Busoga, from the northern part of Uganda, and the western side of the country. What have you gained in the 40-year rule of Museveni? And on a daily basis, they sit and they plan how to make you poor so that for themselves, they gain each and everything they want. As one of their in-law, that is Odrick Rwawogo, stated that they are willing to do each and everything possible to make Ugandans poor so that for them they become kings and queens, and we, the indigenous Ugandans, we serve them. Kankanonye nkakuzanyire osanga amagezi ganajja. Kankanonye nkakuzanyire osanga amagezi ganajja. Should the Muganda be? No. After spending 35 years? No. Listen, gentlemen, wait for me. How lucky should the Muganda be? After spending 35 years in the power, 100%, 99% of the power should be from one region. The wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. And at the best, they would better be slaves. That is the new Uganda we need. We need a dynasty, a very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. Doesn't want these ideologies, but I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and the health completely. We become part of it. Then we end up in agriculture and the Premier's office. We control the refugees and all of those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the private enterprises. But then they're very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. That is their talent. We are not there. So let them do the donkey work. We do the prince's job. Let us be the kings. Our children will be the prince, the princess, and the princesses. Then let the rest be the subjects. I'm talking about the business. The subjects will toil to do the work to sustain the kingdom. So whatever they do will be for. Kati oza muwulidde mutegedde bulungi nnyo awo. Tuddawa saagala nyiiga bintu bino mujja bitegeera mpola mpola. Awo tuvudde otudda luddawa. Kati kansule nti bamemba parliament bonna batuuse. Mujjukira bulungi nnyo etteeka ly'emmwanyi bwe lyayita. Ne mbagamba nti Museveni yakozesa ensimbi n'okusuubiza bamemba parliament okufuna ssente. Essaawa zino wenjogerera kati okuva ku ssaawa zibadde nga 10
mpaka essaawa zino waliwo ekigenda mu maaso kyengenda obbagamba. Yoseri yasuubiza abakiise ba NRM n'abo abeekuusa ku NRM ne ba independent NRM bajja bayita ba independent NRM candidate Wine Shadow. Buli omu yali amusuubiza milioni 6 okuyisa etteeka ly'emmwanyi okuziwa Museveni. Essaawa zino wenjogerera kati eri abakima ssente. Olwaliro ngenda kuza omwezi 20 omwezi ogw'E12 mwaka 2022 bamemba parliament bonna essaawa zino okuva ku ssaawa ndozanga 10 batandise okusasulibwa milioni 22 buli omu ez'okuyisa biiru y'emmwanyi ey'okujja ekitongole ekyali kikwasaganya ku mmwanyi. Era ng'essente zino bali balina bbawa milioni 6 olw'okuba Museveni ennaku zino agenda ayabika yasazeewo bwa milioni 22 mu cash. Era ssente zino nnyose gwenjogera essaawa zino bazijje mu office ey'obukulembeze eri ku parliament kwennyini buli omu gy'akima milioni 22 n'abo NRM member of parliament NRM leaning ne aba independent member of parliament n'aba batulyamu olukwe essaawa zino batandise okufuna ssente ku ssaawa 10 milioni 22 ez'okuyisa emmwanyi. Bali office ya president eri ku parliament ssente zino Museveni wazibateeredde bonna milioni 22 bazibasusudde olwaleero. Lwaki? Kubanga Museveni yabasuubiza nti agenda basasula okuyisa etteeka eryo ssente zirimu okufuluma essaawa zino ku office of the president at the parliament. Ssente zirimu okufuluma milioni 22 kuyisa mmwanyizi wa peneti Museveni. Kwe bali kuno ne Museveni kwoli mukitegedde bulungi. Milioni 22 kati ku presidential offices oba ku president's office ku parliament kati bali mugaba emilioni 20 batandise ssaawa 10 kuba ssente zaagenze mu office bazireseeyo olunaku lwajjo milioni mpitirivu nnyo sinzira kubula mwendo gwazo nenga buli omu ebbaasi erimu milioni 20 kuyisa tteeka lya mmwanyi. Bw'oba olina MP wo gwe weesiga mukubira essimu ajja kuwulya ssente tuzifunye olwaleero. Togenda kiwulira ku TV yonna ku radio yonna ogenda kiwulira wano w'okiwulidde olwaleero awo tovuddewo. Naye basajja mmwe ne bakazi mmwe okulya eggi kuba kwesuyamuula. Ensimbi ze mulya za muwa musolo ezandibadde zikola ebintu ebiyamba abantu bannayuganda bonna nga tetwawudde. Naye bw'omusalawo okwegaggawaza mwekka bannannyini nsi lwe banaazuuka okudda okubanja ebintu byabwe bajja kulinnya ebisaakaate ebyo ne kamera bajja zijjako babafune. Ebigambo byange oluvannyuma lw'okwabya Yoseri nti Wakampala Mukono Wakiso yonna gisimyemu kye tuyita tunnels oba emikwesese gino ginaamuyamba okudduka ne bakyaliibe. Era kyaleese akaguŋŋano mu State House ne babuuza omusajja ategeera atya information etamanyikiddwa na wantu wonna. Era eri abali ababega b'emitayimbo ng'abuuza information ya tunnels eziva mu State House Entebbe okuyira ku kisaawe Entebbe ku Lido Beach ne ku Iro Beach zaategeerekese zitya n'eziri mu Entebbe wonna n'okutuuka eri wansi ku nnyanja zaategeerekese tya. Museveni buli lw'otwala ekidomola ku luzzi n'okisena ne kijjula naye nga kitiiriika kiba kitegeeza amazzi ge wasinye si kugenda okutuusa. Gavumenti yeetiirika kubanga abantu baagikoowa dda. Ebintu bino mbitegeera bulungi nnyo. Kati waliwo n'ensonga gye mbadde temunnasobola kutegeera bulungi nnyo. Bano abasajja batubbeeka ne mu kibira. Bwe basoma bajeti ya Uganda basoma bajeti ya Uganda okuva mu 1996 bajeti ya Uganda 50% of Uganda ne budget egenda Rwanda era ssente zikola e Rwanda. Kati 50% esigaddewo
Museveni nagi distributing buli ministry ate n'ateekayo ba permanent secretary ne ba agents be abalina okutandika okubba ssente ezo zimuddiza. Yateekawo ekitongole kye bayita Buy Uganda Build Uganda oba bakiyita Bubu sikitegeera Bubu bayiki Buy Uganda Smith Build Uganda. Waliwo ebuuzizaako local constructions company oba companies nansangwa zinna Uganda ezina okukola emirimu ezizimba enguudo ebizimbe n'ebikola ebintu ebirala byonna ziri luddawa zonna teziriiwo esinga obungi z'abagwira zaani za Museveni ne famire ye. Kati tekyamumalira olw'okuba nti ekibuga kino bakisimira ebitundu ebirala nga tayagala nnyo nsi etegeera ebintu kye bitambula mu ttaka wansi. Abasinga obungi bate mukimanyi kuno Museveni kwoli mubadde mukimanyi nti ekiweesa UPDF contract okuzimba enguudo okuddaabiriza n'okukola projekiti endala wano kirimu ebintu bibiri. Azibiikiriza nti singa ebeera kampuni y'Abannayuganda esobola okusima n'etuuka ku bifo ebyo ebyekusifu tayagala babitegeere. Ekirala bw'awa kampuni nga nansi yaba tafunamu. Kati bw'awa UPDF nga entity UPDF kennyini ye Museveni ye UPDF ye SFC bali bafuna musaala. Wano wandibadde oteekawo akabuuza bw'abanga UPDF ng'eyina engineering section nga bafuna budget okuva mu ssere za Uganda lwaki basula mu tent ne mu Uniport? Kansule nti engala zitandise okuddengu n'amatu gawanvuwa. Nkubuuziza bwe banga UPDF balina engineering section nga basobola okuzimba enguudo okuddaabiriza ebisaawe okusima bikulu lwaki basula mu tent ne Uniport nga bafuna budget? Temujja kitegeera kubanga okutegeera abamu kwa Mungu banyo. Ate nawo ndo wano bagamba nti tugezaako okutegeeza Bannayuganda naye ekituufu kiri nti abasiru bo bangi. Tugezaako okutegeeza ne Bannayuganda abasiru bo bangi mu namba. Kati ate tulina okukendeeza ku namba y'abasiru go ge mazima. Omusiru amenya. Tewali muntu mu nsi muno amenyanga musiru. Kabere kyaliwo nenga musiru amenya. Kati ekituufu abasiru bo be basinga obungi mu Uganda ekituufu balina okukendeerako. Kitegedde bulungi. Ne tudde wali awo njagadde kuyita wisi. Ensonga eri eti ziri bbiri. Museveni akozesa UPDF kubanga order ya jeshi ni moja. Kama mkubwa ametoa order, hakuna mtu yote anazalawa order. Order ya jeshi ni moja. Kama ni kufanya kazi, fanya kazi na bidii. Mkubwa ameongea. Mmekumbuka? Order ya jeshi ni moja. Kama mkubwa ameongea, ameongea. Hakuna kuzarawa order. Ukitegedde? Kati aba UPD baga mugende mukole ebintu bagenda bikola naye nga ssente zonna ze batadde mu project ezo zidda wassa buto ne balya ziri ne bagejja. Ne balya ziri ne bakola ki? Ne bagejja. Nuza mutegedde kati ekiweesa UPDF bino ebintu mbagambye bafuniramu ssente z'eggwanga. Ekirala baba tebaagala private companies zino ddala ko companies okudiscoveringa what is taking place underground. Kiki bakozesa ebintu bino kyovula nti UPD bajiwa programs bajiwa tenders zino oba contract zino zibeera mu Kampala Entebbe mukono wa Kiso kubanga balina ebintu byabwe tebaagala muntu mulala yenna akola ki. Tegeera ono tuvuddewo tugenda mpola. Kati mula bigenda maaso lwaleero wakati wa daily drinking general genetically modified general
ne Geno Erweru kati kambawo information mwe naamanya kyemuyimba omanyi bwekuwa information nkuwa side yemu nenkuwa ne side eyokubiri gwe n'omanya wawawo ogwo watuufu era ngenda kuwa side bbiri wejjiremu emu 1 mu mbeera gye tulimu olwaleero mu Uganda bano abasajja baagala kwewamba banoonya kozi yonna oba sipaaka yonna esobola okuviirako okwewamba within the fraternity eya gavumenti ompulya bulungi nnyo so basobola creating wrangles between themselves with a hidden mission nga gwe tomanyi naye ate the same time basobola okukozesa wrangles ezo okugyawo omuntu yenna tagete gwe baagala bajjewo kati kambabuulire byonna bye mbadde mulaba essaawa zino muhooza awoninze Erweru naye amuddiza backfire kati kambawe paati bbiri muzitegeere ekisooka nkyanoonyereza njagala omukungu yenna ava mu bwakabaka bwa Rwenzururu nga waliko olunaku lwe baalumba olubiri lwa kabaka bwa Rwenzururu to contact me to confirm the information gyenja okuwa abantu olunaku lwonna bwe naba maze okukonfirmanga information obwakabaka bwa Rwenzururu bulina ebintu ebyomuwendo ebisukka miliyoni 2 eza dola bye bwafiirwa nkiddamu obwakabaka bwa Rwenzururu during the attack the Rwenzururu kingdom there might be that the kingdom lost some variables items worth $20 million US, but I'm still to confirm that information. Chovola njagala omuntu yenna nga yali mu kaseera ako nga alina kyamaanyi to come to me in my inbox to confirm kubanga nkyagala kukola kintu ekyo kinoonyerezaako. Naye ekizibu ekira kiri luddawa ekizibu ekira kiri wano Didigi Dere drinking general but genetically modified general kono kwoli kyemmanyi nti okusinzira ku system ya Sereka wali educated ka gwe kennyini ng'omuntu oteekeddwa okubanga oyina bwe tuyita military assistant nga ayina ebintu byakkolera okuyambako military assistant sirowooza nti omulina ono one akola programs zo akuyambako okuhandolinga media na biki byoteekeddwa okwogera di na biki kirabika omuntu onto omulina naye ng'ate olina okuba naye first and foremost kamba tegeeze eggwanga litegeere mu nsi yonna omuntu gwe bayita CDF tateekeddwa kukola statement yenna recklessly tateekeddwa kubanga bw'agikola esobola okuviirako obutabanguko mu ggwanga ekisookera ddala Dere drinking general whenever you are this message goes to you directly. You and your father, you are good at creating diversions